n'alyoka jja n'alyoka akwata seppicha akasowani n'akatuuza ku gundi ya gundi naye muto w'omwana mulenzi ono ng'akiguddeko kuba kati kyendaba wano omuto yadde akyali omwana na kati kyali waabwe yabadde agenzeemuko just ng'ali ku sitaani tonke malaba ate waasangira ddala sitaani ng'ali mu kizimbe sitaani n'atuukira ddala mu kizimbe wano takyasobola kyebeera ate nga w'omanyi malaaya w'oba omuguze ng'olina ekyaliwo mwongeramu bwongezi kasente aba amukuba ku waayo olowooza okola ki oli musiru gwe kiki kyokola nti ate nkoze eki mwana nanyiiga obadde omukwatirako ki oyo si malaaya kati waba malaaya wo gwamulese nedda just tuli bakyali tusobola omukuba ababiri lumu akayise kabbaisaamu omanyi bano abantu kati mukyali we yanyiiga eno malaaya niseewa alina engeri gyagibubira nagamba waayo ekintu kyonna oyagaa kyeveera weka negwe weewuliriza byogera naawe tukyeyalingemuko kubanga nange mpulira ng'ekintu ekyo kyandibadde ki gwe omanyi tema genda kyali wange genda nga nkyayogera na bulungi genda tema kyali weyagamba ni kati nkoze ekyanyaawo ekyakabi gwe mwana ndikyaliwo ekintu twandibadde tukimanga babiri wano alright tujolekedde ate mu bulambalamba awo mbadde nkubira kubiri munda ensonga eri mu ddiiro eri nti munnange sooka onyiga akapeesa ka like nyiga akapeesa ka like ensonga zino zeekole nagamba bulike bwe bunzizaamu omusaayi okategedde naye nga ba youtubers oba twagala nnyo likes ezo tezitunyumira bunyumizi kyokka wabula ate YouTube eyongera okutambuza vidiyo gy'oba otaddeko like okategedde munnange kati vidiyo JoshK4NigerianMovies nkugamba nti no buli wonyiga like obanga asheyalinze kati ate ogattako okusheyalinga kw'omu WhatsApp nawa wonna oba okitsutizza baby okategedde munnange naye nga mbagala nnyo ku screen baba ba besties bange twolekera kitundu kyaffe ekyokubiri okulaba ekitundu ekisooka buterevu onyiga bunyizaawo mu kaniafanyika channel onyiga mu kaniafanyika channel oba otutuukira ddala ku firimu endala zonna eziri ku eno channel okategedde munnange tuli mu laavu ate munnange malaaya ng'ali mu laavu oba kiba kitya naye nga mbajjukiza nti nomukole kyonna ekyetaagisa ate okujoininga families zaffe mu groups zaffe eyo ku WhatsApp ate tulina kye tuyita families za mugaso nnyo beba Oluganda abaliko online abagenda okubeererawo mu buzibu okategedde alright katugitandike era nga bino tuli mu kulaba ebyabaddewo mu kitundu kyaffe ekyasookedde ddala okategedde njagala tulabe gye bigula twasembyeyo nga malaaya eno eweeweeta musajja mukulu olubuto kanegamba owaayi tonkwata ku busomyo ebintu bya laavu si byendiko wano kubanga gwe after all bakumpadde nga nnyongereza ogirombeesabeesa bweninda ow'ekigendererwa kubanga ye mubi kati nakyo kyanyiize ne kisooka kimusiiga supu w'empunu kyamusiize supu w'empunu my friend. This one that I'm doing you, I'm paying you back. Nti owaaye bineno byedi mukola ndi mukusasula. On my face. Owaaye nonsiga supu w'empunu ku kirevu. Manager jangu alabe kino. Kati ye mwana mwala ono malaaya jjukira abadde azanyanga ennyongesereza ono yazze ayagala malaaya mulala n'olwokubanga oli ali bize kati ne balyoka bamuwoono kati ono agira amubeererawo nabo tebaagala bajerege era kyanyiize nnyo ne kigamba nti owaaye tolina ky'oŋŋamba kwegamba kigatta obubi ne kigattako n'empisa embi mwetiriza abantu abamu nammwe gwe beera n'empisa ennungi osirike n'onaabamwe bajja gamba akaana kaffe bambi afudde mulungi naye beera n'empisa embi komenti za sobisi zijjukira naye nga tulaba firimu yaffe butelevu bagiyisa malaaya mulavu kati maneja anyiiga namugamba waayo oyinza otya okusiiga kilayanti gundi ku bubirevu oli musiru obuzibu bwo eyina empisa embi kukula obubi wakula bubi tebakulonda tebakutwala tokate nogatako empisa owaaye lwaki nze mpita second choice bagambye nina okubeera
Why? Oh, now I see. Chikuluma. The second option, I make you the okubanga oli second option. The second option you pick for Pharaoh when they do lovey. Why? Wano twajja mu laavu. Yes, sir. Njagala okimanye wano si bya laavu bya kugabanjula kufuna sente. Oluyombo luli wano manager n'omukozi. Mukozi kimalaaya atunda bibye Central African Republic. Egenda mu maaso. Don't sack you. If I hear Ya mugamba. myself, I don't sack myself. I'm an artist. Oba tebangala banja bandeke. Nze nja kwegala banja. Oba malaayingize mmeka. Go come the Zara Queen and they carry waiting to me. Why chimu bibiri Zahara Queen lwaki nze tebantwala? How can you take put for me as stew? Manager. Mwana manager Manager nja kugundi weberere muguna by the nekira anti woyaze. I'm carrying the second option for this. Manager tasobola abantu bovanga ku muntu nga yenna nyini duke na nyini capital gwo mununa mbununyi kati we yetyanga. Abano lukusa gamba singa kimufumise mu nnyindo kabulenga nani gwaita second choice. Mwana I don't sack myself. I'm going to come out for this. oba tebangira nze nja kwegira. If they don't want to sack myself, sack me, I will sack myself. Naye addage tulaki Nigeria supo kuva banafu abalaligi firimuzi ngo gwa sinema nagamba zino nzireeta lwabigendererwa. Si kunyuma bunyumi kyokka wabula ate okunyuma nga tugasseeko n'okuyiga nga bwe tuseka. I'm just doing my job. Kati munange yayongera okusima namuga nkola bukozi mulimu gwange. Job very well then. Omukulu ono tayagala kuva wa Ugoma special. Ugoma special amwebulizzaamu yekka bw'ayongeza ebisanja. Let's make a toast first. Why tusoke tosinge? Pozi. Okawulidde kabumenga webeera ng'ogifuluma ennyumba ya Namwandu. You were saying? Okay. Kati omukulu abadde alina kyateesa. Do you treat every customer like you should? Kanambuza buli kasoma omukwata nga bw'onkwata. You know. Kubanga make them feel exactly the way you make me feel. Kwegamba mulina ebuuzo baleetera okuwulira nga bwe mpulira. Right. No. Special. Kubanga it's too for special. But the Ugoma special inside special. Ati nga wakimanyi munaye Ugoma ali special ne munda ali special. Within special. Kati buli kimu kiba special wano ku buli omu abazze. Omukulu n'afuna obujja ku malaaya. Mbwe si answer gye mbadde nsuubira. Obadde osuubira kisebo. Afunye obujja ku malaaya. You to say you. Kye mbadde ngamba. You treat me a little different because mbadde nkusuubira okuŋŋamba nti ogenda kuŋŋamba nti nze onkute mu ngeri ya njawulo so singa gwe guli mulimu gwange. Nze ni professor. I meet very cute, rich, and likable men every day. Kati no yakamutema. Munaye nze meetings abasajja abalungi era abagagga n'okusinga buli lunaku. Kati tolowooza nti nja kuwaaniriza okusukkaano. Naye omukulu abitaddemu fiiringi. Zino ezitali waggulu. Fiiringi ezinyiiza. Anyizeemu. Saba abadde ayagala bamugambe nti gwe nkikutte mu ngeri ey'enjawulo. Amugambirawo guno mulimu omukulu yalya n'abwegera n'akkuta. Wege. Bazuukuza muzuukuse mukulu waweddeyo bukedde. Gira oteme. Cutie. Okimanyi waweddeyo ate nga bukedde. Linda already. Kyogamba obudde bukedde. Tamanyi gye yasuze. I'm waiting for no man to make use of the time while the clock ticks. Kati munnaye mukulu alina okwebeera mu kuba akaddeko we kaba katiikinya. I watched you. Alo mukulu. Okimanyi mbadde nkutunula kyenkana ekiro kyonna. Kyogamba okakasa ku nsonga eyo. Don't you have work to be at? Kiki leero tolina mirimu gya kukola? Ninawo ekibuuzo kyange mu maaso awo kasooke tugyewo eno siini. I have to go to work. Ne weesikola. Naba nina sente mama ne weesikola ogoma nandi gundi mukulu. I want to put in for a takeaway. Okimanyi mbadde njagala kussaamu ka ssente onkyalireko ewaka. Kwegamba twale Ugoma special feed and take away package. Eno ebadde ya mutwalo ogwa naira bannange. Bali babadde bakakaaga kategedde.
naye no ya mutwalo kati waba ayagala omutwalo ebweru asule ewuwe. On your way out. All right. Go. I have one for the road. Zekasitokiriza ekintu esente zo weeziri. Kya lwaki tetukola ki? Tetugenda. Go. Mwana mulenzi amatidde malaaya ono. Ebyekintu ekikulu. Omwana yamusambulizza n'amugula wamma ekibuzo kyange kibadde nti abakazi okubanga osobola okutunula ekiro kiramba almost kwegamba muno ne mumala emikolo omusajja ne mumala emikolo kati gwe ne weebaka njagala kumbuulira oba tewakkuse oba kiki ekibaleeta okusiga ng'otunula ng'ate muno abwegedde agudde eri okudde eri. Tell me you slept here last night. Did you come home drunk last night? Gwe kyali tongamba nti mwana wabaddeyo ekiro kiramba agamba kiro kiramba kyokka. What should I say to you? Gwe So, did you recover your ATM? kyogamba ATM kadi yo wagiggyeyo. Tim was screaming for help. Okimanyi ATM kadi yabadde nkaabirira baba tuggwerera esente ziggwawo naye nga siyina kyakikolera Sincerely, nga nkyanyumirwa. you should not fully twist. Wabula mwana wandibadde weebeerera mu kubojja kwavuwala oba obutandise ebintu bya malaaya nga tobalekera ATM. Before introducing me to Ogomas. Kati ye yamwebaza weebale munnange kuntwalawo Ogoma special. Everything is special. The fun is over. Mugamba wayi. Today is Monday, so Tujjewo omuzannyo leero Mande tulina ogenda okukola. Segedde. Zikola. Go to work. Kukola. Kukola okwo. Coming from Abuja and those clients. N'okimanya abakirante abagenda okuva mu Abuja sigenda balaba ngenda kolera gundi gwe. Bali bagenda kujja ku office. Ogoma is coming to the house. Why anti Ogoma ali mu kujja wano. To give me the home special. Kati agenda kumpa eri home special package. Yeah, by 4 p.m. By the way sawa 10 zennyini ajja kuba atonyeewo wano. Kati sebuno omukulu takyagana agenda kolola okuba nga asinkanye malaaya n'amuwo. Era kategedde kati munna yamugamba wayi ndowooza tugende kati munna amuwaliriza bagende bakole naye nga yeesunga ku ssaawa 10 agenda kuba asukunda bowaholo. Yes, agenda kuba asunda neikondo naye nga ntumira ku mikwano gyaffe ffenna mwenna naye nga mukwano gwo omuwaliriza okukola. Manyi mulimu abantu nga wobeera ne mukwano gwo ne waba nga ali ku mulimu omujjamuko ne mudda mu luboozi ate ono omwagadde enkola ye kati nawe fuuka mukwano gwo naye ng'oli omugattako tomuganya kubeera ng'ate takola kati nga mukwano gwo namugambe waiva mu byamamalaaya ugende okole omulala agamba bebi tuddeyo mwana kati omukulu ye yasiima ne sekusiima yenna. Omukulu yasiima neze kusiima yono Ogoma special okuva ku live gye yakoze eri nga tutandika ekitundu ekyasoose yafunye ba client ab'ebbeeyi kati kwe kutandikawe ku bakozi be obubaasa naye nga mbajjukiza mu abalina abantu bemukozesa omukozi wo mufunire ku buntu nga buno butiipu we buto bumubeeremu abantu balina ebizibu ebisuka ku musaala gwe mubawa ate muwaamu katiipu afuna essanyu eritagambika n'ayongera okukola nkiddamu omugezigezi omu yagamba nti if you want people to do you extraordinary things give them your attention. Osegera ekintu ekyo butuufu omuntu aba asaana okuddiza kati kyova olaba nze nange situula mbutuufu mba nkuba njiya bukubirire ndabe babesti bange munfunamu mutya okusinga kulaba obulabi firimu musanyuke muyige kyokka kyova olaba mu groups zaffe ekintu tukikwasagana kati mukazi wattu yakola ekintu kimu n'asanyusa bano bamalaaya be bakola ssente kati kiri teyakiwagiwera nekigamba lwaki nze akabaasa kankawo kakoye nti mining business oleete bakirayant abangi naye bano bamalaaya ssebo balinamu engeri y'okwegeregerera tebeerabawo oli waba afuna nnyo agamba mwenno mudde buli omu ku station ye ate gwe Zahara sooka osigale nabagamba oba otambula ng'ebbina olinyeenya oba oli mu maaso ga kasitoma oba nedda mu kyemanyiize nasooka ayisawo ebita ne bikonagana ne bitaatika oyo n'agenda n'omulala n'aleeta ebita bye ne bikonagana ne bitaatika
Kibadde kisufu ndowooza kiwedde. Ono ye tebaamugamba namugamba isaawo bita kuba talina bita. Alina bigukunyu. Egenda mu maaso. Oyinanga ebijja JoshK. Anti nkateekako eddoboozi nga nange kannyumira. Kati munnange wenseka musango. Ate analikinga sooka onyige ku like gundi gwe. Ate atanascribinga ogw'omusango gw'amaanyi. Olinga atamanyi 0758 74334. Jangu ku WhatsApp omperezeeko message please. Yes. Nkuwe link ojoininge group. Osima, Chief is ready to double the amount. Kati ono abadde alina appointment gye baamuyise okugenda eri ku home care okategedde naye ate ono namugamba naye chifu Book him in for 3 hours. Chifu adabolinze sente z'oli kanamugamba omanyi kati chifu mugambe muwadde essaawa 3:2 ate ugoma takyusizza pulogulaamu anaagenda yeewa mwana mulenzi kikuddi anaagenda wa kikuddi kati agenda wa chifu yabadde awo n'alinda owaayi n'agamba akasente nja kakubisaamu kati chifu akoze emitwalo 2 baana bategeera sente kati omukulu kyaliwe yamuwaliriza n'ajja eno ku mulimu ate asobole okubeera ng'akola era yasalako bulungi mu ofiisi ayiyatetenkanye wayi kyekigenda mu maaso mwana ndi wano just ndi mu bikubirya bimaliiza ano kyekigenda mu maaso bakira anti storage That is why I'm here. Anti ensonga lwaki ndi wano They called to inform me that they missed their flight, so they're asking that we reschedule. Great. Kati bo bakiraya nti Yeah. Let's go. tebasobodde kujja bamisinze flight kati bagambe bakole olunaku olulala nagamba kirungi tebazze nina okgenda nagamba You have to. oba olaga wakati I have to get home before she gets there. anti munnange nina okgenda ewaka nga we nagambye kukola kyewaka esaawa zino abali ku mulimu Forgotten? owaye weerabidde Goma. owaye ugoma special kali kamalaaya kagenda kubanga kansalako kati munaye bakira nti eba tebazze kinkoledde nnyo kanyinyuke ku 8 kuba ku 10 malaaya atuuka Get home before Guma comes. ne gwe mwana kyogamba oli awo mb'oyagala kulya ng'ogenda waka olw'okubanga ugoma tanatuuka Stay. If I stay for this meeting, gwe nemala nsigala wano ngenda kwejjusa lwaki nsigadde so let me go. ndeka ngende nsinkane ogoma special Right? okategedde munnange ono ye yatamidde malaaya baaba yamutamidde lwaki kye bayita okutamira malaaya umbe gwe yatamidde ate mulaba ali eno kwegamba ali eno ewa gundi ewa chifu yagenze n'addabulinga sente we wavudde obuzibu Let me take some more. ndowooza nyongereko bebi bana tebasosola bano tebaliiko myaka tebaliiko ki after all ogundi omuyinu omuyini gwe gumu Eat till you taste the main dish. kalina namugamba kotestinga ku kye bayita ka special dish from Ogoma. Yes. This is Ugoma. I am waiting for the inside special. Kati amaze okulaba Ogoma special kati alinze kulaba inside Ogoma special. Very smart man. Ogoma special kwegamba lyerinnya mwana mwala ono malaaya yeteekako ku TikTok wa wonna social media kyo kye yeeyita katugirabe nagambye nti tulaba kitundu kyaffe ekyokubiri ekya malaaya mulaavu jaga tumanye ensonga zino zigwerawa malaaya mulaavu tugiyigamu ki era mwana tulwaki vije JoshK yagireese nakalonze lwa nsonga kati okudde eno Ogoma Special Foundation manager nga jafuna akasimu okuva ewa mwana mulenzi Aiden nenze namuyise lya Kikudi anti tumujjukira mu filimu yaffe amagoba g'obwenzi. Yeah, hello. Hello. Got the wrong number. Eno namba nchamu. This is Friday, the manager for... Ono Friday, manager wa Ogoma Special. Nkuyambe ntya ssebo? I want to talk to Ugoma. Mbadde njagala kwogera n'Ogoma kennyini. Ogoma. Sorry, Anti, available at the moment. munnaye Ogoma taliiwo. Akaseera kano kwegamba. Paid for. Ogoma alinga bagundi ba Airtel. Sorry, the client you are calling now is not available at the moment. Please try again later. Special home service stuff. Kati mudaye ng'agezaako mugamba ati munnaye Ogoma namusasulidde for home service. Like I said, sir, Ati nga we nkugambye available at the moment. taliiwo akaseera kano
mu bufunze singa balina ka customer care kandibadde kabagamba sorry ogoma special goyagala essaawa zino taliiwo akadde kano essaawa zino ayi client omulala ali mu mukolokota kati n'olwekyo onamukolokota enkya kuba bookinze lunaku na wowe musajja mukulu yaseya sente zinagamba bano banzibye sitole kiki ekigenda mu maaso Why would Ugoma give me her kati lwaki ogoma number instead of a person? yampadde namba ya manager we mu kifo kya namba ye eyiye kennyini Work with me, mbutuufu kino nze tekinkoledde nedda nvudde neku mulimu ndi wano neesunze ogoma nasasudde sente zange tebagira ng'abisaamu ngatto mbuuziza ogoma aliwa mukulu nakiddamu emirundi emeka nkugambye negwe kikyotegeeza nawe mbutaliwo musasudde olunaku lwaleero lunaku lulamba anti nkugambye ali fully booked bamubuukinze gundi gwe ebyo tobingamba kikutegeera busaviisi kijje mulina wano nasasudde buli kimu ogoma okuva kuzuukuka breakfast lunch paka sapa oli wano ngamba gundi temuzanyira mu sente zange wabula onansonyiwa ojja kuva maaso gange kubanga nkugambye ogoma taliiwo wayengezaako kugamba nti bamubuukinza alina omuntu omulala gwali naye gwe suukudde ewaka ajja kukubira gundi gwe temunsiruwaliza ate kino kuno kunkiitinga ze nkubuulira kubanga nasasudde sente zange malaaya ajje waka mukolokoto olunaku lulamba kyokka wano taliwo oli mukuŋŋamba mbu nno simanyi tagenda kujja ninde nkya nga saasobodde linda nkyaŋŋasa mukama wange nkugambye gwe genda ajja kukubira essimu nja mugamba gundi ŋŋenda kuyingira munda eyo mugyeyo nze nkubuulira osegedde kubanga nzindikiraya nti we tasobola funa mulanga namusasudde wabula onansonyiwa kubanga singa ogezaako okuteekawo ekibeera tugenda kuddiza sente nga tesere mupazaali nze njagala ogoma sagala because waye nkugambye njagala ogoma mukolokote temunziriza sente ati ngezaako okugamba ekintu tekiyingira mu mutwe gwo taliiwo alina muntu mulala ali mukolokota lindamu gundi gwe tujja leekana paka nkya oba nkuwe sente zo ng'oŋŋamba malaaya teyazze lwaki nga tajja ng'ate yasasudde kale mwana nsonyiwa mpanise nkitegeeza nzikakkanye ate toli muntu mubi nga we mbadde njogera luli badde kasunguyira bamugambye ekyokumuddiza sente takyagala ayagala ogoma ati nga womanyi ati munaye njagala nnyo ogoma nja zikubisaamu emirundi 3 kale kati nekyo kyewandyogedde netwogera musajja ku musajja ekintu n'olyoka omanya bamazeko nakwongeza sente anti nga womanyi emmere ekyasinza okuwooma bagisasula bbeeyi kati buli omu aba agiyayanira nedda toyogera bingi saagala ebintu bino twogere nga abalina emimwa emingi kaadi yiiyo pini y'emu tebatambula na kaasi eba kaadi bajjako bujja waye anti ninze nnyo tongamba kuwuganira waggulu ninze nnyo ogoma muŋambire Tripoli nze kati omuyaye yagudde malaaya ebyo ekintu ekikulu tafa nayo kati sente mmeka zasaasaanya maama waliwo ekyandiikibwa kiri mu bayibuli eyo wenaafuna akadde nja kibannyonnyola kyekuusa ku mbeera zino kati maneja ng'ajja ng'amuliramu okimanyi kikudi zikubisizaamu emirundi 3 kati ate omanyi kyentegeeza Get my home service kit ready. Kati yamugambirawo tegeka home service kit ngende ewuwe. Chief? I'm afraid we have to reschedule. Onansonyiwa tugenda kuongezaayo olumitingo. No, but lwaki nedda? If you protest, you'll never see me again. Totandike ebyo mbu lwaki nedda wolemerako togenda kuddamu kundaba yenna nnyini edduuka ate yatundanga bw'ayagala. After all, wabba olunyirwe mbadde njagala oyisaawo olina erugambira mbo waliwo omusajja bamwogerako mu ndagaano enkadde yali nabbi
things of that. Kale nga ali so close to God. Kati mukazi we yali atandise ebintu by'okubeera malaaya. We yatandika okulaaya n'abuuza Katonda nkoze ntya. Omukazi oyo kamute kamwesonyiwe. Katonda yamugamba oyo ye mukazi wo. Ky'oba okola genda y'omugule esente zonna addemu abeere naawe naye ng'alina kuba wo. Omuyaaye kye yakola yagenda n'agula malaaya, kwegamba n'agula mukazi we gye yali akolera, n'amugula nga malaaya home service ng'ono Kikudu wakoze, n'amubeeza ewaka ennaku n'ennaku bw'ayongerako nga tamuganya kulaba muntu mulala okukakana, n'amukwana buto ne baddamu ne bagwa mu laavu. Kati oba ekyo wandikitegedde ddi singa si firimu eno. Nenga mwebiri sikotinze bulungi kyandiikibwa, but I remember that story. Abasomi b'ebyandiikibwa kandabe oba waliwo akimanyi. Onoonyeze erinnya ly'omusajja oyo ne mukazi we kabe kasinga n'ennyiriri ziteekewo mu comment section. Awo mukulu yamala n'amuwangula ke yatwipolinga sente najja kati bulira emboozi. Muli neebuuza. How educated you are. Butuufu oba asoma kyenkana ki? Kuba engeri gy'onkwatamu. Kati n'onkubwe togenda kumanya binfaako. Maama aganya omuwa ebimufaako. Naye butuufu mpulira njagala kumanya. Bino bye bataagala. Kale si papa kwagala kumanya nnyo naye mpulira nga nandyagadde okumanya. Mbutuufu njagala kumanya mukazi gwe. I do not entertain sentiments. Munnange nze sikwatagana na bintu byakuddaawo mbwate nennyonnyoleko ne bakiraya nti nzije kuguza kintu kyo ngende kupangisaamu ashale si kumuguza azze mupangisaamu kintu agende amwazika ku sowaani n'aliiramu n'atwala esowaani ye yajoza yamanya ani abaagiriiramu ate ya maama yasaavinga. Kati munnaye ono yatandika emboozi z'okwana ne naawe togenda babadde bazimuddiza ate ekyo takyagalira dde atayagala muddiza sente ze bannange boyi bazinziriza nze namugamba munaye kale onansonyiwa katudde ku bizinensi kale kale anti weba bizinensi webutaba bubiriri obeera mailo bbiri n'embeera eno kale omuyaaye ye yagudde malaaya naye malaaya tannayagala kumanya kati linda malaaya wanaagigwamu laavu oba atya egenda mu maaso kati yabeera ano n'abeera ano ebbanga mayivaamu okuteekateeka kati aba ali wano n'awulira akonkonakonkona oya n'anyemya anyoyo agenda kufuŋŋana n'oyo najja amuggulira naye si yeeravu kamishona kumbe ye mukwano gwa Kikudi gwe bayise Aiden mweno. Thank you very much. Naye bale nnyo. Nga oli otya oba? You have a set. Ndikiriya oba otuulireko. Yali wakyali wange. Ali waggulu eyo. Okay. What is this pleasant aroma I perceive? Kati akawooke mpuliraako stereo ki. Delicious. Namugamba naye. Nina bye nteekateeka biba ku package ya waka. I'll fetch you some when it's ready. Nawe nja kuwaako bwe binaaba biyidde. Sisobola kulinda. Let me get your friend for you. Kale kangende nkuyitire mukwano gwo. Weebale nnyo weebalire ddala. Kati mwana muwala ssebo w'omuleeta ewaka amayina okufumbiramu. Ne busaavisi buno. Busaavisi si kirungi. Si kirungi kugula. Si kirungi kugula ate si kirungi kutunda. Byandikibwa ebigamba embisanga nange. Kalegedde akantu. Imagine the kind of treats that kati they will be receiving right now. Omukulu agamba kale baddayo oba kati kyali wange agenda kugwa mu biki wano. Yeewuunya ekijjulo kyaliwe kyayolekedde kati kwe kutandika okubya ebifaananyi ng'alabira ddala mwana muwala ono kayambuse waggulu mu kimira kyaliwe. Asobola okudda mu style after all kitunzi ate nga bamusasudde bulungi n'alyoka ajja mu style modro bwetsi n'asooka asemberera mwana mulenzi ono naye n'amuweesa ku kagiraasi kakanywota buke n'akawulira nga mazima ddala si keeka bulijjo omwana ayinza okuwa kooko wa soda naye nga si kooko wa soda kumbe nga muli omuwuliddemu nga kooko wa mu Saudi Arabia, made in Saudi Arabia.
Nalibira ddala mwana asooka ajja n'asooka amukwatako wano eno mu matu bw'ati n'asooka tekiri mu birowooza bulowooza. If I spend 1 more minute on this place, mwana I might just lose my sanity. nemala wano eddakiika njaviirako ddala. Mwana muwala ye teyakula bubi, yakula bulungi. Noono munnaye kino bakiyita sitaani tonkema. Gamba wayi sitaani tonkema n'asooka abaviiramu saate sekendi kubanga byatandise olowooza kati kyaliwe oba jja n'akomerawo tunaaba kuki. Let me kiss you while we made love. Kanamubuuza lwaki tonganyiza ku kiisinga nga tukola mukwano. Neither or wife. Namugamba wayi si girlfriend wo ate siri mukazi wo. Kati ebintu ebimu saagala kunsuula mu laavu. I have told you to stop. Owaye nkugambye ebintu ebyo birekerawo ebyokunkwanirize tonkwana tukole mulimu kigwe please. Pozi okukwana kibi wano. Kale ize mpanise sijja kukwana. You just can't help it. I'm so drawn to you. Butuufu agamba nti nzibidde mu mukwano gwo. Single moment we spent together. Butuufu buli ddakiika gye mbeera nawe mpulira nga njagala yeeyongere. Why? Oyina essaawa nno emu esigaddeyo. Or do you want to keep yapping about? Kati ogenda gikozesa oba tugenda kudda mu story doyidoyi ebyokwekwana. But if I want to pay for more time, Nagamba watya nga nsasuddeyo akadde akalala. allowed to talk about Just owulirize ku biboozi byange. Your money? My time. Agwe weesirikire sente zo bwe budde bwange. Teekamu ssente mpulirize ebiboozi. I can see you have a lot of money to. Kati omukulu amugamba mbadde njagala kusasula obeere nange forever. Nagamba ogyeyita You can't buy me. tosobola kungula. Okisibako sente Fantasy nkugule. is becoming boring. Gundi nkugambye ebyo ebiboozi bye ebyokunkwaniriza bitandise okumbowa. Oba tukole ekikolwa. Kale. drink. Omukulu tebamuwa waazi yakukwana. Yes, please. Malaaya taba na laavu. Malaaya taba na laavu eri business. Ate obuzibu ka business ate era ne mulaavu ke kakola laavu. Kati munnange abaana abo mbu balina ebintu omanyi nange mpulirako kuva mu bakyali bange. Abagendayo eyo abawagizi b'abantu build Uganda buy Uganda. Abaana ba bubu you buy Uganda you build Uganda. Kati abaana ba bubu bangamba mbu simanyi wootuuka eyo munda nga wagenze kukola ki kusekula obusekuzi. What am I doing? Oba oyagala kumimwa bakugamba ekintu ekya mukulu emimwa najjo gisasulire. Kati noono yagaana ebyomukwana alina engeri gyatuulamu. Nawulira ng'omukulu bandibadde ng'entuula eyo bandibadde bamulayo n'asooka ajjana n'atandika omugule naye nga buli bwamukwatako ayina engeri gy'awoomera agaberibadabutegeze omukono ogwo gulibwa. Mwana muwala nga yatandise okwewoomereza ogamba maama yogera nze mpulire. N'alyoka ajja n'alyoka akwata essepiki akasowaani n'akatuuza ku gundi ya gundi naye muto w'omwana mulenzi ono ng'akiguddeko kuba kati kyendaba wano omuto yadde akyali omwana kati kyali waabwe yabadde agenzeemuko just ng'ali ku sitaani tonkema. Laba ate waasangira ddala sitaani ng'ali mu kizimbe sitaani n'atuukira ddala mu kizimbe wano takyasobola kyebeera ate nga w'omanyi malaaya w'oba omuguze ng'olina ekyaliwo mwongeramu bwongezi ka sente aba amukuba ku Why olowooza okola ki? Oli musiru gwe. Kiki ky'okola? Nti ate nkoze eki? Mwana mwana anyiiga. Obadde omukwatirako ki? Oyo si malaaya. Kati waba malaaya wo gwamulese. Nedda just tuli bakyali tusobola omukuba ababiri lumu. Akayise kabbayisamu. Omanyi bano abantu bayi. Kati mukyali we yanyiiga eno malaaya. Nise walina engeri gy'agibubira. Nagamba waayi ekintu kyonna oyagala kyeveera weka. Negwe weewuliriza byogera. Naawe tukyeyalingemuko kubanga nange mpulira ng'ekintu ekyo kyandibadde ki. Gwe omanyi tema genda kyali wange genda nga nkyayogera na bulungi genda tema. Kyali weyagamba ni kati nkoze ekyannyaawo ekyakabi. Gwe mwana ndikyaliwo ekintu twandibadde tukimanga babiri wano. Tebamuganye
buno bw'obubonero butulaga nti bwana mulenzi Kikudi ali mu laavu okategedde kati ebyaddako bimmanje mu kitundu ekyokusatu mu kitundu ekyokusatu nakyo kyafulumye dda sinatidde kiri ku premier nyigabunyizi mu kafaananyi ka channel ate abali mu gurupu bali bawoomerwa so bali boolaba bamanya ne firimu egenda okufuluma nga tennaba kufuluma kati gwe munawe oba okola kyeno ku 07588333 mpeezaako message ku WhatsApp osobola ate okufuna link straight away eza gurupu zaffe tulina gurupu ya movie updates tubeera ate ne gurupu eya chat group jo chattingako ne bachali bate ne tubeera ne zi families kati abali mu groups ezo bambi nkyabajjukiza nti lwana nnyo ofuna family ekyokola okimanyi ku family oba tokimanyi always check our updates group oba ku WhatsApp nakuteereddewo engeri kiki kyolina okukola okufuna family egenda tugasa ebintu bingi aba bagenda n'okubeererawo kwegamba twagala tucreating families out of this distance tubeerewo ne families nabagamba mukwano gwosobola omusanga ku online n'abeera wa mugaso mu bulamu bwo n'okusinga eŋŋanda zo mukadde ako ekyo nkubuulira mazima nkirinako obujulizi so kwegamba welcome you to my inbox for the WhatsApp group katsinkana ate mu katundu akaddako mbagala nnyo ba besties thank you mwebale kukibeeramu mwebale ku likinga subscribinga atanaba nawe kola ekintu kyekimu JoshK